Yes, my friends bange. Mwena bakwano bange. First and foremost, nsoko kwebaza buli omu. Sekino omulesala. Zona zimuntekedde mu kulabika nti no mbeera nsuuka ate nempona. Ya lero ennaku z'omwezi ziri 18 February. Yes, ennaku z'omwezi 18 February 2025. Ya ndi mu ddwaliro wano Newton ndi mu ddwaliro bazi ne ba admitting nga pancreas yange etanze okuzaala ate enzymes zebeetaaga okujjamu ne bajjamu. So ndi wano ninda surgery yange nembebaza nnyo bakyali bange bansabira ndi mu ddwaliro okuza okulaba nti ndya ebibala neerwanako nefaako ndabe nti nange obulamu mukwata bukwata bulungi. Kakati waliwo video gye ndabye omuwala omujja pedolinga naye ndeetedde concern kirabe Abitex yagimpeereza ey'omuwala aleegi ng'agamba nti nze nafunye emitawaana ne Juli era namukubye era ndi mu poliisi ngo bansibye. Simanyi lwaki bannayuganda balemeddemu abamu si mwenna balemeddemu emitima emibi. Sajja ndi wano ndi ku kitanda ndi mu kulinda sajjale yange, sirina muntu gwe naayimbe naye, sirina muntu gwe naakayanye naye. Ate oli akedde ku pedoli ng'aga amawulire mbw alina amawulire agookya ag'omunda. Ndi mu ddwaliro ne muliraba nezidripu zizino muziraba okitegedde naye n'amanya gaagano ku TV kwegali gaago tuli mu ddwaliro. Naye kakati mwana muwala oyo agambye nze ndi mu kkomera bansibye. Abitex yampeereza vidiyo nenkwatako nnyo nempulyawo binnyonnyo. So mbadde nsaba abantu abalina entegera ekikanga ekyo mu restraining muve bintu ebyo, muve bintu by'okufiisa bannammwe ebyokwagaza bannammwe ebibi olw'okuba munoonya content. Bijja bazaalira ebizibu, ebiyinza obbazaalira ebizibu. Kati mwana muwala ebintu yayogedde off her mouth bisobola okuzaalira ebizibu gwe lwakwekosa obutamanya gw'onoonya content. Lwaleero ennaku z'omwezi 18 February US essaawa 8:35 ndi mu ddwaliro ndinza appointment yange ya sajjala yange. Oli eyo oli mu kutoka omukomoka ebigambo onjogerako. Weerwe bakwana bamma bansabira mwembebaziza nnyo mwenna. Ya teri kuva ku mulamwa kansigaye nga nejjanjaba ebinaava mu sajjala nabyo nja bibabuulirako. Kale mbaganye bakwana bange Mukama abasaasire abakuume.